Nze Kabuye Kyofa badde nkola n'ekitongole kya National Oil Palm Project nga nze nvunaanyizibwa okukunga okubunyisa enjiri pase ey'obulimu bw'ebinazi mu Uganda mwenkoledde okumala emyaka egigenda mu 10. Nze nzikiriziganya nnyo okukolera mu nzikiza ate okusinga okuteekolera nnyo mu bitaala kuba nze mmanyi nti olw'okuba ndi mwana w'abayeekera nze mmanyi obwongo bwonna tukola nnyo kakuyigeza ffe tukola nnyo okusinga nyumirwa nnyo okukolera behind the curtain. Kiki basuubira ab'e Kampala mikwano gyange ennaku zino waliwo omwaka guno naddala kube gwatandika nina nnyo mikwano gyange tubadde tukola nabo ab'e Nalukolongo ab'omu Katanga ab'e Mulago ab'e Kusalama Road awo musuubire oyo Kyofa gwe mbadde mukola naye oyo ye Kyofa azze mu Kampala musuubire minisita atajja siiba mu makooti musuubire minisita wa t-shirts minisita wa gumboots minisita agenda okulambula ziggeto ekisooka ayagala banne ekisooka atatwala ye kikyali naye bwamuba mukola ayagala nnyo kibeta teamwork. Ekyokubiri ayagala nnyo abantu abalina kyebungerako. Fuzze ensembyayo oba kyekyali sosodde eddala nkubiriza bannakampala bannange twekuuma obulwadde masiki zino tuzambale mulaba nze nadde ngigyeko so that message yange etuuke gye muli naye mbakubiriza nga minisita wammwe agenda kale okufuuka minisita wammwe mu nnaku nga 3 zokka okuva kati mbakubiriza tukuuma obulwadde korona mwangu nnyo okulwanyisa masiki yesooka nga bwe mwongala bwenkoze then nekana akafuuyira mu ngalo sanitizer bw'oba tosobola kunaaba gaba nti osanitize